Guno gwe mwalo gwe Lusalira nga gwe mwalo ogukyasinze obunene ku nnyanja Wamala nga guwangaalirako abantu abasoba mu 2,000. Olwo omuwendo gw'abantu abali ku mwalo guno basanga okusoomoozebwa kw'endwadde ez'enjawulo okusinga eziva ku bukyafu. Mu kaweefube wa Ssaabasajja okulaba ng'abantu be babeera balamu, olunaku olwaleero gavumenti y'e Mengo ekubye olusiisira lw'ebyobulamu ku mwalo guno. Abasawo babaddewo mu bungi okukebera abazze okufuna obujjanjabi ssaako n'eddwaliro eritambula eryatwaliddwayo okujjanjaba abantu endwadde ez'enjawulo. Minisita w'ebyobulamu Kotilida Nakate Kikomeko nga yagguddewo olusiisira luno akubiriza bannabusujja okubeera abasaale mu kulwanyisa endwadde naddala Mukenenya. Ate mukimanyi nti bwe tuba tukwatiddwa olumu obulwadde ng'obwo butumalamu amaanyi olumu wadde tumira eddagala naye ate era ne ssente olumu zigenda ezaalikoze ekirala kale ate nga bwewalika obulwadde obwo bwewalika kyekirungi ekiriwo bwewale tubeere bantu balamu. Bw'atyo abawadde gaabuwa nga Buganda bwetasobola kwekuumira ku ntikko ng'abantu b'abeene si balamu. Olugendo lwakuddawa ku ntikko, olugendo lw'okudda ku ntikko lw'amaanyi lwetaaga buli kinoomu sigamba kubala nti tuli bagagga bwetyo. Buli muntu keera ku makya ogambe nze olutabaalo lwange okudda ku ntikko luliwa, nkoze eki? Abaana mbazadde mbaweeredde, abaana balamu balya, abaana basoma. Ab'oku mwalo guno batubuulidde endwadde ezisinga okubayimbya endubaale. Abantu amazzi gatera okubatukanya ekiddukano ng'ekyo. Kale n'obulwadde buno obwa siriimu nabwo bugatawaanyatawaanya nnyo engedde buli mwalo. Abaana babeeramu embiro, obusesema, gamba naddala omusujja gwa malaria. Abantu balumwa amagulu, emisujja, waliwo ekyabantu bajumbire bagende beekebeze bagende. Abafunye obujjanjabi basiimye Ssaabasajja olw'enteekateeka eno ebaweereddwa. Neebaza Ssaabasajja okutuwa obujjanjabi okujja okutukeberako obwereere, essanyu tulina ppitirivu okutwagaliza obulamu obulungi. Twesiimye nnyo olwa Buganda.